Bawerera ddala 229 okuli ba Kano 24, Lieutenant Kano 49 ne ba Major 156 banyuse emirimu gy'okuweereza mu ggye ly'eggwanga UPDF ku mukolo ogubadde ku kitebe ky'amagye Mbuya. Avunaanyizibwa ku mbeera z'abakozi mu UPDF Major General James Kinaalwa yasomye amannya gaabo abawummudde era nga mu kwogera kwe asiimye omulimu ogukoleddwa abajaasi bano abawummudde era n'ayogera ku bukulu bw'okuwummula omuli ekyabano okufuna obudde bw'okubeerako ne famire zaabwe. To express sincere appreciation for your invaluable contribution to the growth, transformation and operational success of the UPDF. Your commitment has strengthened the institution and helped safeguard the peace. Onera asabye abawummudde okukozesa omukisa guno ogw'okuwummula okutandika essuula empya mu bulamu bwabwe n'okweteekerateekera obulamu obujja. From active service to a life where you will commit yourselves to fully contribute to socio-economic transformation, try out new things, spend more time with your family, and on a light note, you ditch the alarm clock. Kano Kanjungulu Tinampola ayogedde ku lwa banne bwe bawummudde asiimye omukulembeze w'eggwanga ne General Muhoozi Kainerugaba olw'amaanyi ge bataddemu okuleeta emirembe mu ggwanga n'olukalu lwa Afrika lwonna okutwaliza awamu. And the entire leadership for UPDF for the continued relentless efforts and commitment to bring peace to our country, region, and at large, Africa. As we retire, everyone is at peace to acquire land, leave any part of this country, which was not the case before 1986. We appreciate our leadership of the peace, stability, vibrant, growing economy in our beloved motherland, Uganda. And there is no doubt that UPDF has tremendously contributed this. Ono asiimye ab'enganda zaabwe ng'abajaasi olw'omukwano n'obuwagizi bwe babawadde mu kiseera ky'obuweereza bwabwe ng'era asabye omuduumizi wa UPDF okubafunirayo entambula zibayambeko mu bulamu bwe bagenzeemu. Special tribute goes to our families, spouses, children, parents. Thanks for your lonely nights and for holding the home front while we held the line. This retirement belongs to you as much as it does to us. Indeed, the journey has been long one, but today we have managed to come this far as we transit to civil life. Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno mu kwogera kwe asiimye obukugu obwoleseddwa abasirikale bano abawummudde ng'agamba nti ebbanga lye bakoledde mbayambye okuzimba eggye eriggumidde era eriweesa ekitiibwa. Retiree gathered here today, I say thank you. Thank you for your courage. Thank you for your resilience. Thank you for your loyalty. Thank you for your distinguished service to Uganda. May your retirement be filled with good health, peace, prosperity, and fulfillment. Ono era abakuutidde okubeera b'ambaasada ba Mwoyo gwa ggwanga okuyita mu kwagazisa abate ensi yaabwe so nga era abakubiriza okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi nti era bagatteko n'okwerabirira obulungi. We continue to inspire future generations of officers, militants, and civilian personnel. General Muhoozi era asiimye obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni obuzimbye eggye ery'amaanyi ate ery'empisa. Let me also to recognize the government of Uganda under the able leadership of His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, Commander-in-Chief of the Armed Forces, for its steadfast commitment to building a modern, professional and capable defense force. Oluvannyuma bakoze omukolo ogw'okubasiibula mu butongole nga babafulumya geeti nga gukulembeddwamu CDF yennyini era abamu ku bawummudde balina bye boogedde. I'm very, very grateful to the Lord that I have left with my two limbs, my two eyes, without any disability. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.